Mugamba mutya abagala balungi abeekomera kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza oba nga mundaba. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okuyimya omukazi nga tomukutte nako just ng'omutudde butuuzi awo kumpi. Ebiseera ebisinga abasajja mu nga mbasenga bukodyo ki bwe nsobola okukozesa mukazi wange okuba nga atoba. Sometimes it's not always about kumukwatako na biki, just mutuule kumpi emmana ejja kutoba kasita onankolera bino eno byengenda okugamba. Ekisooka londa kifo kye ekiri convenient gye muli. Ate omukazi osobola n'omuyimisiza mu restaurant nga muli kulya mugenda okuvaawo nga mugenda bugenzi wakakuwamana nga tagenda kukooya bw'ate sooka omunoonye ate sooka omunnyonnyole making sure bamma mugenze mu restaurant otuula kumpi naye. Kale oba muli mu kifo katugambe muli mu train oba mulina gye mulaga muli mu taxi mulina we mulaga ekifo kale nga si taxi eno ey'olukale ngamba taxi emu babiri temugenda kubeera nti abantu bagenda kubalaba byemukola no tebyesitaza but birina engeri gye building up tension ku muntu. Make sure omutudde kumpi. Wemba mu restaurant tugenze kulya musobola okuba nga mwetunuulidde naye ng'emmeeza singa zinnyo waliwo buno mmeeza obutini obuli okay ka distance ke mukavaringa katini so ne wemba musobodde okutuula side to side it's okay. Bw'omala okutuula kumpi naye just close in like oli very close n'omuntu oyo okitegeera. Bw'omaliriza ekyo ogenda kunkolera ekintu kimu just making sure nti emboozi gy'onyumya naye emunyumira like you get her attention. Tomuwa kiboozi kigenda mubowa ate totandikirawo kumuwaanawaana ebyo bijja mukanga like disconnecting. So sooka omuwa ekiboozi awo nga kinyuma ng'ate agenda kiwuliriza oba omunyumiza kisitole oba omukuba kiboozi kigwe kyonna ekiboozi ky'oba olonze kakasa nti kigenda mukipinga ng'ali interested mu byoyogera oba ng'anyumirwa. Bw'omaliriza okunkolera ekyo kati awo kiipingamu obuntu obumwana. Tuyinza okuba kangambe tuli kunyumya mboozi nga munyumiza mukwano gwange yampisa obubi ne mulaba nti kati ali touched like bimukutteko. Nze musajja kati neetadde mu bigere by'omusajja ne mugamba naye okimanyi nti no bwe nkutunuulidde bwe nti ne nkwetegereza ndabye ng'ebiiso byo birungi simanyi bulijjo lwaki sikigamba ngoba nali nkikugambye bana ebiiso byo binkubye. Jjukira olwedde kati ali mu mbeera gy'omutaddemu nti oli kumpi naye omubiri gwo guno just okumubeera nguli kumpi this close kine kye kiteekawo naddala bw'oba mbadde temunaba kugenda ku mbeera ya kwepimpina kati ate ne ka comment k'oleeta ng'abadde already ali captivated n'emboozi gy'onyumya ate ebikwataganya n'emboozi munnaye nange kinkubye bukubi. Olugoye lw'oyambadde mbadde sinalwetegereza ka blouse ako kalabise bulungi ku mubiri gwo kale bannange leero onyiriridde owulira just nga togewo nga straight like tojja ng'omucomplimentinga like ng'ebigambo by'okubawo binene toyogera ebyo bigambo bye tulina okwogera simanya nkukwate simanya biki ebyo si bye bigenda okumuyimya ebyo biyinza ate okumukanga ki bukanzi kati gwe otandika n'obugambo obutinitini obutagenda kubeera nga bumukanga oba nga bugenda kumukola nga bulina engeri gyemuleetera okubeera nga yeesika. Owunya bulungi ddala bw'ayambadde ka perfume ki olwo n'obigamba girlfriend wo just obugambo bwo ate making sure nti oboogerera mu ddoboozi ekkakkamu. Omanyi kye bayita eddoboozi ekkakkamu n'atandika okumwenya yekka n'atandika okusimayiringa olwo oba ogenda kumutandika mukwate engalo ze like hold her fingers oba kwata engalo ze like kwata omukono gwe tugambe muli across bwe muti mwetunuulidde osobola omusaba emikono gyo n'omukwata mu mikono bw'oti n'oyogera obugambo bwo osobola n'omugamba mpa ku mikono gyo n'otandika okugiweweetako mpolampola bw'oti noti kumuweweetako nonga n'omuntu ne waba balabye talina kyagenda making out of whatever you guys are doing. Sorry. Osobola n'okubeera nti togenda musaba mikono gye direct but n'ogamba maybe n'obaako kw'omuwa kati bwaleeta omukono n'ogukwata. You see how romantic that is. Notandika okumuweweeta omukono notandika okubeera ng'olina engeri naye si muweweete n'empeweetembi you know how you like omuntu akuweweeta ku mukono mpolampola bw'ati oba si kyo katugambe olinza okugamba nti ofuna excuse yonna gy'osobola okukozesa okubeera ng'osobola okukwata ku mikono gye ne bw'osembeza mukono gwo just mpolampola ku gugwe katini oteekewo awkward moment eyo naye ng'ate tetiisa kati awo baako obugambo obuwooma bw'omugamba mu kutu kwagala nnyo baby just that simple. Ompunyira bulungi whatever kyonna gwe kyolaba kyosobola okubeera ng'omugamba naye ng'okimugamba mpola olwo oba otandise okutaapinga mu bwongo bwe oba otandise okumustimulatinga mentally nti agenda kuyima nga teweereze naye tokoze eki abeere ng'akola ki nga like atoba
kati ate akakodyo ke nsobola okuwa akalala olaba ng'omukyala omukutte ku ngalo bw'oti oba omuweweese ku mikono bw'oti for example mutudde across oba mutudde kati kansoke ngambe nga mwetunuulidde omukutte ku mikono wano otandise okuwulira nti naye atandise okufiringa tension eyo osobola okuwulira nga atandise okubuguumirira osobola okwagala okusitulawo omukono gwo bw'oba ogusitulawo innocently guyise kumpi n'ebbeere lye oba koona ku bbeere lye mpola just gw'oguyiseewo weefule nti za accident tokigenderedde si kyekibadde kigendererwa kyona byonna by'okola tobikola nti olina ky'oluubirira oba olina ky'otuukako bw'omala okukola ekyo then osomugamba ensonyiwa like toguyisaawo ng'olinga alina ekigendero just omanyi nga bwe nnaasitula omukono gwange ne nguyisa ku bbeere ly'omukazi bwe nti mpola then n'oguzza eri n'omala n'otwamugamba sorry about that kigenderedde tobadde ogujjawo oba obadde olina ky'opiikinga kati katugambe mutudde kumpi na kumpi obadde omukutte ku mukono baako k'osuula already gwe plan oba wazze nayo nga bwe kimu omanyi ky'ogenda okukola kati ka wansi ng'okasudde beside her ka wansi obeere ng'akajjawo either oba kino omukono gwe ne waggulu gundi ekibegaabega oba kikonde waakiri ku bisambi bye oba kiyitawo ku bbeere lyawo kirina engeri gye kijja omukyamula ate waba tabadde mu kaleega bano abataleeganga ebbeere ettuto awo kiba kiwedde kati awo kyozzaako okukola kwe kusoma engeri gya reactinga ku bino ebintu ebiri ogenda mu maaso ali very calm ali bitakinga in oba bw'olaba nga atekinga in then awo ekintu kitambuze kigende mu maaso bw'olaba nga yes oba nga tali kubayinga ky'okola then awo olina okuddamu okuyiiya engeri ey'okubeera ng'osobola okubeera ng'okola ki ng'omukyamula mu ngeri endala awo tandikira ku ekintu kiteeka ku next step kati step kyawo olowooza gye tuba tuddako omukazi waba already yatandise dda okutoba yenayina just make sure steps zenkuyisizaamu tozikola mu speed like rapidly no buli kimu kiwa obudde bwakyo omukazi asobole okukidigestinga kisobole okumukolako omukolo then bw'okakasa nti kati ekintu akibayinza ayimye bulungi olinza okusembera kumpi ku kutuuke n'omugamba mpola nnyo n'omugamba wandyagadde okujja tusuleko ewange oba wandyagadde ogenda okulaba ewange bw'abanga obadde tomutwalangayo oba nga twabeerangayo bw'abanga yali abaddeyoko osobola omugamba wandyagadde leero okusula ewange bw'abanga nga gwe omulundi gwe gusooka osobola omusaba oba yandyagadde okugenda naawe eka n'olaba kya respondinga nakyo ebiseera ebisinga omuntu waba ayimye aba talowooza bulungi that is a fact aba talowooza bulungi ebyo abyejjusa nagamba naye lwaki nasazeewo okugoberera omusajja ono I shouldn't have gone with him naye nga abeera tajja kubeera ng'abijjukira omukyalo ono ogenda okumutuusa ewaka okugyamu empale ng'empale yatobye dda and making sure bwe muba mugenda making sure nti omuliko like omukwatako naye si munkwatirira eri gy'otegedde yandibaddeyo mu kisenge naye n'engeri gy'oyisa omukono gwo mpolampola ku gugwe like olinza okukubako omukono gwo ku mubiri gwe olina engeri kale bw'oteekawo obuntu obusigala nti asigala omuyimo gwe gusigalawo nga gweyongera bweyongezi olina engeri gy'oba omutunuuliramu omukazi omutunira mu maaso bw'oti n'ogakanula n'agamba kiki kino eno kirina engeri gye kitensinga apo embeera omukyala n'abeera ng'ayeeyongera okuyima oba ng'ayagala engeri gy'omutunuulidde emmana n'etuba mubeere bulungi omukama abankuumira banjagalire temujja ng'okwo mweraba nsula bulungi musiibe bulungi obudde bwonna bw'obondabidde temwerabira bana tuba ne lives zaffe ssaawa 2 oba 3 ez'ekiro buli lunaku tubeera ne live then emisana tubeerayo ne live Monday up to Thursday tubeerayo ne live ku makya n'emisana then ne Saturday okay, so Friday, Saturday, Sunday tubeera ne live ekiro but n'ennaku zino endala zonna from Monday to Sunday to Monday the full week tubeera ne live ekiro ssaawa 2 then ziri ez'emisana ze zikyukamu mubeera bulungi omukama abankumira ate abanjagalire tobeera subscribing and liking no commenting subscribing ate n'akadde kateekeko osobola okubeera ng'ofuna notification nga tugenze live. Yeah.